Oluganda ne bannyinaze balamusizzaako nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Baaniriza nate ku kyokuyiga kyaffe kino ekiri mu nnamba eyokuna. Mu kyokuyiga kyaffe kino tugenda kwetegereza amakungula aga Matayo essuula ey'ekkuminessatu. Matayo essuula eno ey'ekkuminessatu etulaga engeri Mukama gy'agenda okukolamu amakungula mu bantu be. Amakungula gano engeri gye gagenda okukolebwamu gye tugenda okwetegereza, era kino kyakuyiga ekiri mu nnamba eyokuna, eno nyanjula. Ekyokuyiga kino kibikkula nti eŋŋano oba abeesigwa mu bantu ba Mukama n'ebisusunku bigattiddwamu mu kkanisa ya Seventh Day Adventist, era bigenda kwawulibwa nga Mukama waffe Yesu Kristo omulokozi waffe tannakomawo ku bire mu kitiibwa. Era ekyokuyiga kino kibikkula ani agenda okukola okwawula kuno ng'ayawulamu eŋŋano n'ebisusunku tujja kumutegeera. Era ddi lwe kigenda okubeera nga kikolebwa nakyo tujja kukitegeera, na ngeri ki gye kigenda okubeera nga kikolebwamu. Egyo gy'emiramwa emikulu gye tugenda okwetegereza mu kyokuyiga kyaffe kino. Nga tetunnagenda wa tugenda kusooka tufune ekyokusabako. Ekyokusabako kino ekirowoozo ekyokusabako tugenda kijja mu kitabo ekiyitibwa Evangelism, peegi ya 203 paragulaafu ya 3. Kitugamba nti obunnabbi buyigirizibwa okuyita mu bipande ebyangu ebitali bya buseere. Mukama atuyigiriza wano ng'agamba nti okozesa ebipande kikola mu ngeri esingira ddala okuba ennungi mu kunnyonnyola obunnabbi obukwata ku biseera ebyayita, ku biriwo n'ebigenda okujja. Naye tulina okufuula omulimu gwaffe okubeera mwangu era nga si gwa buseere ewala ddala nga bwe kisoboka. Amazima galina okubeera nga gannyonnyolwa mu bwangu, mu ngeri ey'obwangu. Tewaliiwo mu ngeri yonna we tuteekeddwa kubeera nga tugoberera ekyokulabirako ekyokweraga okw'okungulu ekiteekebwawo ensi. Ebigambo bino bikulu omwagalwa awuliriza. Obunnabbi tulabye nti buyigirizibwa nnyo okuyita mu bipande, ne mu kyokuyiga kino tujja kuyigako ku kipande weewaawo mu bufunze, mu bujjuvu tujja kukiyiga mu kitundu ekirala, naye ekipande weekiri oba kyati etuyigiriza obulungi Matayo essuula y'ekkuminessatu n'engeri Kristo gye yaweerezaamu ku nsi n'engeri gye yasigamu eŋŋano. Tulabye nti omulimu ogwa kyati zino gulina okukolebwa naye ate mu ngeri ennyangu etali ya buseere era ey'obwangu, amazima gasobole okubeera nga gayigirizibwa mu ngeri yaago ey'obwangu. Tetulina kugoberera mbeera ya kweraga ey'ensi. Katusabe. Taata omwagalwa, tukwebaza kuba otuwadde obulamu tuzze okuyiga ekyokuyiga kino. Amazima gano ag'ekiseera Mukama, ekyokuyiga kino tusaba Omwoyo Omutukuvu akituyigirize, kuba ye yekka asobola otuyamba ne tutegeera amazima gano. Tuyigirize Katonda waffe, tukwegayiridde, ebigambo bye tusobole okubitegeera. Bwe tulungamye Katonda waffe tuteeketeeke olw'obwakabaka bwe era tuyambe tubeere mu ŋŋano Mukama, tukwegayiridde. Okwawula nga kutuuse tusangibwe nga tusaanidde okubeera ku ludda lwo. Otubeere kannema okwogera ebyange wabula ebibyo, twegayiridde Mukama kuyita mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Muganda we ne mwannyinaze, eno ekyati gye tujja okubeera nga tukozesa, naye ennyinyonnyola esingako tujja kugiraba eyo nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino. Tujja kugenda mu Matayo essuula eno ey'ekkuminessatu tusome okuviira ddala ku lunyiriri olwa 24. Mu Matayo essuula eno ey'ekkuminessatu bwe tuba tusomye okuva ku lunyiriri olwa 24 tujja kukkira ddala tugende ku lwa 3. Olwa 24 lugamba awo n'abaleetera olugero olulala, n'ayogera nti obwakabaka obw'omu ggulu bufaanaanyizibwa n'omuntu eyasiga ensigo ennungi mu nnimiro ye. Naye abantu bwe baali beebase, omulabe we n'ajja n'asigamu eŋŋaano ey'omu nsiko mu ŋŋaano ennungi n'agenda.
naye bwe yameruka bwe yayanya n'erabika n'eŋŋaano ey'omu nsiko, abaddu be ne bajja ne bagamba omwami nti, ssebo, tewasiga ensigo nnungi mu nnimiro yo? Kale yali etya okubaamu eŋŋaano ey'omu nsiko? N'abagamba nti omulabe ye yakola atyo. Abaddu ne bamugamba nti, kale oyagala tugende tugikoolemu? Naye n'agamba nti, nedda, mpozzi bwe munaaba mukoolamu eŋŋaano ey'omu nsiko munagiramu n'eŋŋaano yennyini. Muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakongozi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange. Muganda wange ne mwannyinaze tutuuse ku lunyiriri olwasatu. Tutuuse ku lunyiriri luno olwasatu mu Matayo essuula ey'e13. Tujja kgenda tusome olunyiriri olwasatu mu omukaaga tutuuke ku lwana. Olwasatu mu omukaaga lugamba nti awo n'asiibula ebibiina n'ayingira mu nju, abayigirizwa be ne bajja w'ali ne bagamba nti, tutegeeze olugero olw'eŋŋaano ey'omu nsiko eyali mu nnimiro. N'addamu n'agamba nti asiga ensigo ennungi ye Mwana w'Omuntu, ennimiro y'ensi, ensigo ennungi abo be baana b'obwakabaka, n'eŋŋaano ey'omu nsiko be baana b'omubi. Omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakongozi be bamalayika. Kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko bw'ekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi. Mukama waffe yeebazibwe abaagalwa. Mukama waffe yagera olugero luno n'atunnyonnyola n'atuwa n'amakulu gonna nga tetuliiko kye tuyinza kwekwasa. Tutegedde ensigo ennungi ng'abo baana ba Bwakabaka, ensigo embi baana ba mulabe be yasiga. Ate tulabye oyo eyasiga ensigo ennungi nga ye Mwana w'Omuntu, so ng'ennimiro tulabye nti y'ensi. Ensigo ennungi baana ba Bwakabaka, ebisusunku baana ba mubi. Ate omulabe oyo eyasiga ensigo embi y'oyo Setaani. Amakungula tulabye nti y'enkomerero y'ensi, ate abakunguzi tulabye nti abo be bamalayika. N'atugamba nti ng'ebisusunku bwe bikuŋŋaanyizibwa ne byokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiribeera mu nkomerero y'ensi. Kiba kitegeeza baagalwa nga Mukama waffe yagera olugero luno ng'ayagala okutuyigiriza engeri gy'agenda okukolamu amakungula mu bantu be. Kiki kye tulabye? Tulabye mu lugero luno muganda wange ne mwannyinaze, tulabye era tunnyonnyoddwa bulungi. Tulabye nti omusizi ono ye Mwana w'Omuntu oba omusizi nga ye Kristo mu lunyiriri olwasatu mu omusanvu. Ekyo tukisomye. Tulabye nti ensigo ennungi be batukuvu mu lunyiriri olwasatu mu omunaana, ne tulaba nti ebisusunku be babi mu lunyiriri olwasatu mu omunaana. Abantu abeebaka, abo baddu ba Katonda, tulabye nti omulabe okujja okusiga ensigo embi abaagalwa, wasooka kubaawo okwebaka. Abo abeebaka be baddu be oba abakulembeze. Mu lunyiriri olwa 25 n'olwa 29 ne waba osomye mu kitabo ky'Omwoyo w'obunnabbi ekya Grace Object Lessons peegi 71, tulabye nti omubi oba omulabe eyasiga ensigo embi ye Setaani mu lunyiriri olwasatu mu 9, ate ne tulaba nti abakongozi abo tulabye nti be bamalayika mu lunyiriri olwasatu mu 9. Tujja kweyongerayo abaagalwa tulabe amakungula gano gagenda kubeerawo ddi. Olunyiriri olwasatu mu 9, olunyiriri olwasatu mu 9 tulusomye nga lugamba nti omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. Nolwekyo amakungula gali mu kiseera eky'enkomerero y'ensi. Wabula kino nno tulina okyetegereza abaagalwa. Kino tekitegeeza nti ku lunaku luli lwennyini olw'enkomerero nga bangi bwe balowooza Kristo lw'alikomawo nti olwo kaakati ge makungula. Omuntu alowooze nti amakungula g'ensi gagenda beerawo ku lunaku luli lwennyini Mukama waffe Yesu Kristo lw'alibeera ng'akomyewo. Ekyo si kituufu abaagalwa.
Lwaki si kituufu? Kubanga okupakasa nti si kituufu, katusome mu Yeremiya essula 8 olunyiriri olwabiri. Mu Yeremiya bwe tusoma 8:2 lugamba nti ebikungulwa biwedde, ekyeya kiyise, naffe tetulokose. Katuluddemu, ebikungulwa biwedde, ekyeya kiyise, naffe tetulokose. Yeremiya 8:2 abaagalwa bw'atyo bw'agamba. Weetegereze bulungi omwagalwa, ababi olwo be boogera ebigambo ebyo nga bakaaba nga balaba nti amakungula gayise, ekyeya kiwedde, naye nga bo babuze. Ng'ekyo nno kitegeeza nti weebali balamu naye ng'ekiseera kibayiseeko ne balaba nti mu butuufu tetulokoleddwa. Kiba kitegeeza ekiseera eky'ekisa kyali weekiri, nga kye kiseera mwe bandibadde bakungulirwa, naye ekiseera ekyo ne kiyita ne balabira ddala nti mu butuufu ekiseera kiyise, ffe tetulokose. Kitegeeza amakungula gano kiseera eky'ekisa. N'olwekyo amakungula gagenda kukomekkerezebwa ng'ekiseera eky'ekisa kiggaddwawo eri bonna. Ebigambo bino tusobola era okubisomako mu bitabo by'omwoyo w'obunnabbi nga Testimony omuzingo ogwokutaano peegi 353 n'ey'omusanvu peegi 16. N'olwekyo amakungula, muganda wange ne mwannyinaze, kigaliwo mu kiseera eky'ekisa nga wakyaliwo akakisa eri abantu okulokolebwa. Ekiseera eky'ekisa bwe kinaaba nga kiggaddwawo, tewagenda kubaawo nate kakisa eri muntu yenna okubeera ng'alokolebwa. Enkomerero ya buli omu eribeera ng'emaze ossalibwawo, okuweebwa obulamu oba ogenda mu kufa. N'olwekyo amakungula tegagenda kubeerawo ku lunaku luli Kristo lw'agenda okudda, wabula amakungula kiseera eky'ekisa ekibeerawo ng'omuntu asobola okulokolerwamu. Bwe kiriggalwawo, olwo nno omuntu alitegeera nti ekiseera kiweddeyo, kiggaddwawo, naye nze sirokoleddwa. Tusobola okweyongera okukakasa ekyo nga tusomye mu Amosi essula 8 olw'11, olunyiriri olw'11 mu Amosi essula 8, tusome n'olw'12 olw'11 lugamba nti laba ennaku zijja, bw'ayogera Mukama Katonda, lwe ndiweereza enjala mu nsi eteri njala ya mmere newankubadde ennyonta ey'amazzi, naye enjala ey'okuwulira ebigambo bya Mukama. Awo balibulubuuta okuva ku nnyanja okutuuka ku nnyanja endala, n'okuva obukiika obwa kkono okutuuka obuvanjuba. Baliddukana mbiro eruuyi n'eruuyi okunoonya ekigambo kya Mukama, so tebalikiraba. Ebyakyandiko ekyo tukiwulidde abaagalwa. Wano tulaba enjala Mukama gy'agamba okuweereza, naye ng'enjala eno si njala ya mmere, wabula nga njala ya kigambo kya Katonda. Era abantu babulubuute eno n'eri nga banoonya ekigambo kya Katonda naye nga tebakifuna. Ekyo nno kiraga nti waaliwo ekiseera amazima we gaali nga mangi era nga weegali nga gasobola okuyigibwa, ng'ekiseera eky'ekisa tekinnaggalwawo, naye ne kituuka ekiseera ne kiggalwawo. Olw'okubeera nti ababi bagezaako mu kiseera ekyo nga bwe tusomye mu kyawandiikibwa, bagezaako okubeera nga bazuula ekigambo ekyo, kiraga nti ekiseera eky'ekisa kyali kiggaddwawo, kati nga bo babuze, nga bwe twasomye mu Yeremiya, nga balaba nti mu butuufu batawaanira bwereere, bakinoonya eno n'eri nga tebakiraba. Kiseera kya kisa kubeera nga kiggaddwawo ng'omuntu takyasobola kuyiga. N'olwekyo kitugwanira muganda ne mwannyinaze okukozesa ekiseera Mukama ky'atuwadde. Ekigambo kino enkomerero y'ensi kitegeeza ki? Kitegeeza ki? Kubanga amakungula y'enkomerero y'ensi kitegeeza ki? Mu Matayo essula 13:39 twasomye ng'atugamba ekyo nti amakungula y'enkomerero y'ensi. Naye bw'oba osomye mu Baibulaniya essula 9 olunyiriri 24 n'otuuka ku 26, Pawulo annyonnyola okuyingira kwa Kristo mu kifo ekisinga obutukuvu. Ekyo nga tukimanyi bulungi abaagalwa abayizi b'ebyawandiikibwa nti kyabeerawo mu 1844, naye Pawulo bw'aba akyogerako mu nnyiriri ezo akyogerako ng'enkomerero ey'ensi. So nga 1844 mwaka gwayita dda, naye nakati ensi ekyatambula.
Kyokka bwe tusoma ate mu Bakolinso ekisooka essuula ey'ekkumi mu lunyiriri olw'ekkumi n'olumu Pawulo akozesa ebigambo enkomerero ez'ensi. Ekyo nga kigambo akikozesa okutegeeza ennaku ez'oluvannyuma. Ebyo bagamba nti mu nkomerero ez'ensi, ekyo kitegeeza mu nnaku ez'oluvannyuma. N'olwekyo ekigambo ekitegeeza enkomerero y'ensi kitegeeza nnaku za luvannyuma oba ennaku ezikomererayo oba ekiseera kyaffe. Kubanga abaagalwa tukimanyi bulungi nti ffe leero ffe tuliwo mu kiseera eky'oluvannyuma oba eky'enkomerero, ennaku ez'oluvannyuma. N'olwekyo bw'agamba nti amakungula y'enkomerero y'ensi, kitegeeza amakungula gagenda kubeerawo mu nnaku ez'oluvannyuma. Ekyokulabirako omuntu asobola okugamba nti omwezi ogwa Desemba y'enkomerero y'omwaka. Omuntu asobola okugamba nti omwezi gwa Desemba y'enkomerero y'omwaka. Ekyo tekitegeeza nti nga Desemba lumu tuolwo kati y'enkomerero y'omwaka, wabula baakulaza ekiseera ekyo ekikomererayo mu mwaka. Amakungula tegagenda kubeerawo mu lunaku lumu, wabula nteekateeka etwalako ekiseera ekiwanvu. Ekintu ekyo tukitegeere bulungi abaagalwa. Amakungula tegaliiwo nti ku lunaku luli Mukama waffe olunaku lumu lw'alijja olwo wabeewo amakungula. Amakungula kiseera ekiwanvu ekibeerawo ng'abantu basobola okulokolebwa, nga Mukama abuulirira era ng'ateekateeka ensigo oba eŋŋaano, nga n'ebisusunku nabyo bwe bikula. Ekiseera ekiwanvuko okutuukira ddala ekiseera eky'ekisabo ekinaggalwawo, olwo amakungula ne gabeera nga gamaze okukolebwa. Katweyongereyo. Bwe tuba nga tweyongedde okusoma, katusome omwoyo w'obunnabbi atunnyonnyole ennimiro. Ennimiro era n'okwongera otutegeeza kye kitegeeza ennimiro ddala ddala kye ki, Mukama waffe mw'akolera omulimu gwe. Wano atugamba mu kitabo ky'omwoyo w'obunnabbi ekiyitibwa Cross Object Lessons, peegi ey'ensanvu, nti ennimiro Kristo yagamba nti y'ensi. Ennimiro Kristo yagamba nti y'ensi nga bwe twasomye mu Bayibuli. Naye omwoyo w'obunnabbi atugamba naye kino tulina okukitegeera ng'akabonero akalaga ekkanisa ya Kristo mu nsi. Ng'akabonero akalaga ekkanisa ya Kristo mu nsi. Olugero lunnyonnyola ekyo ekikwata ku bwakabaka bwa Katonda, omulimu gwe ogw'obulokozi bw'abantu, era omulimu guno gwa kumalirizibwa okuyita mu kkanisa. N'olwekyo Mukama bw'aba ng'alokola abantu be, omulimu ogwo Mukama bw'aba agukola okuyita mu kkanisa ye. Y'ensonga lwaki omwoyo w'obunnabbi wano atutegeeza nti bw'agamba nti ennimiro y'ensi, tuleme kutegeera nti n'olwekyo ensi kaakati yeewawuulirwa enjiri yokka, wabula tulina kukitegeera ng'akabonero akalaga ekkanisa ya Kristo mu nsi. Kubanga ekkanisa ya Kristo Mukama mw'ateeka abakozi, olwo nno n'alyoka abatuma okukola omulimu gw'aba abatumye. N'olwekyo olugero olwo lutuyigiriza ebikwata ku bwakabaka bwa Katonda nga bw'agenda okubeera ng'abuzimba. Lwaki tutegedde ennimiro y'ekkanisa ya Kristo mu nsi? Lwaki kkanisa ya Kristo mu nsi? Kubanga mu kkanisa Mukama mw'akolera enteekateeka ze ez'okulaba ng'alokola mu buli mulembe. Katweyongereyo. Bwe tweyongerayo kiki kye tulabye? Ekisooka tulabye nti ennimiro kabonero akalaga ekkanisa mu nsi. Ekkanisa mu nsi, ekkanisa eyasigalawo mu nnaku ez'oluvannyuma nga si kkanisa ndala yonna gye tumanyi obulungi. Ekkanisa ya Katonda eyasigalawo ey'ennaku ez'oluvannyuma y'ekkanisa ya Seventh Day Adventist, ekkanisa ya Kristo mu nsi. Omusangibwa eŋŋaano ate era n'ebisusunku nga bigattiddwa wamu era nga bijja kutuuka ekiseera byawulibwe, nga n'abakunguzi twabalabye abagenda okukola omulimu ogwo, era tujja kweyongera obbalaba nga be bamalayika. N'olwekyo ekkanisa erimu eŋŋaano n'ebisusunku Mukama gy'ayogerako mu Matayo, olugero olwo gye lusongako y'ekkanisa ya Seventh Day Adventist. Muganda we ne mwannyinaze, kwe kusaba kwange nti tuleme okubeera ebisusunku, naye tubeere eŋŋaano eganyulwa mu nkuba Mukama gy'atufukirira okuyita mu mazima ge gano ag'ekiseera.
Eŋŋaano n'ebisusunku ka tubisomeko mu Testimony to Ministers, ekitabo kino ekyabaweereza peegi eya 46 paragulaafu esooka okuva mu obunnabbi. Agamba tewalina kubaawo nkola yonna ey'okupapirira mu kukola ku bammemba ekolebwa ku bammemba mu kusalako amannya ag'abo abayinza okulowoozebwa nti balina amabala mu mpisa. Ebisusunku bijja kulabikira mu ŋŋaano naye kyandikoze kisobola okukola obulabe obw'amaanyi okukuulamu ebisusunku okuggyako nga kikoleddwa mu ngeri Mukama gye yateekateeka okusinga okubalekamu. Okugezaako okukuulamu ebisusunku abaagalwa nga tokikoze mu ngeri Mukama gye yateekateeka nti kibi nnyo, kisobola okukola obulabe obw'amaanyi okusinga okubalekamu. Mukama atugamba wano mu obunnabbi nti Mukama ng'aleeta mu kkanisa abo abakyukidde ddala mu mazima, Setaani mu kiseera kye kimu aleetamu abantu abatakyuse mu bwasseruganda bwayo. Kristo ng'asiga ensigo ennungi, Setaani abeera asiga ebisusunku. Waliwo amaanyi agawakanagana olutata agateekebwa ku bammemba b'ekkanisa ga mirundi ebiri. Agamu gakola olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa ate amalala gakola olw'okwonooneka kw'abantu ba Katonda. Ebigambo bino bya ntiisa muganda ne mwannyinaze, naye Mukama y'ayogera nti bw'aba aleeta abantu mu kkanisa ne abakyuse, ne Setaani naye aleetamu ababe era n'abasiga, n'asigamu ebisusunku bye. Setaani n'olwekyo y'asiga ekisusunku, Mukama y'asiga eŋŋaano. Mukama atuyamba abaagalwa, ensonga lwaki yatuyigiriza mu Isaaya essuula eyookubiri olunyiriri lwa 22 okuva ku muntu, kubanga teri amanyi muntu. Tulagiddwa wano nti mu kkanisa mulimu abantu nga Mukama ye yabaleeta ate abalala nga Setaani mwennyini ye yabasigamu. Kati gw'otaddemu obwesige gw'owuliriza nga gwe teweefiiriddeyo ku bulokozi bwo, omanye ani yamusiga. Tulabye ng'atugamba nti ekkanisa erimu amaanyi ga mirundi ebiri agawakanagana agateekebwa ku kkanisa olutata oba obutasalako aganyigiriza ekkanisa. Agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. Kino kikulu nnyo abaagalwa. Amaanyi agali ku ludda lwa Mukama mu kkanisa ye ya Seventh Day Adventist geego agayigiriza okulongoosebwa kw'ekkanisa. Omwebbunabbi bw'atugambye nti amaanyi agamu gakola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa. Tosobola kugamba maanyi nti gali mu kukola ku lw'okulongoosebwa kw'ekkanisa, omwagalwa awuliriza, nga n'okukiyigirizaako tekiyigirizibwa. N'olwekyo abo abayigiriza nti waliwo okulongoosebwa kw'ekkanisa ge maanyi agamu agali ku ludda olumu agamu ku maanyi ag'emirundi ebiri agali mu kkanisa. Agamu gakola kulongoosebwa kwa kkanisa nga ge mazima g'ekiseera ge tubuulira agateekateeka abantu ba Katonda olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa okusembedde. Oba ky'oyinza okuyita omusango gw'abalamu oba omusango ogugenda okutandikira mu nnyumba ya Katonda. Peetero ekisooka essuula 4:17 atugamba wano nti amalala gakola ku lw'okwonooneka kw'abantu ba Katonda. Kitalo nnyo naye gano ge mazima. Mukama g'atunnyonnyola nti amaanyi agamu mu kkanisa ye gakola ku lwa kwonooneka kw'abantu ba Katonda. Kino nno kya nnaku, kinakuwaza naye nga ge mazima ate nga Mukama y'agoogedde. N'olwekyo omwagalwa awuliriza agoberera, tulina okulondawo maanyi ki mwe tugwa. Tuli ku abo abakolerera okulongoosebwa kw'ekkanisa oba tuli mu abo abagamba nti ekkanisa tesobola kufuna musango, omusango tegusobola kujja mu kkanisa. Ekkanisa ya Katonda Mukama agyagala nnyo ate nga kituufu, naye y'atugambye wano nti bw'aba aleetamu abakyufu ne Setaani aleetamu ababe. Tebajja beeramu bbanga lyonna, wabula bajja kumala baggyibwemu. Bwe tusoma mu Matayo ono essuula ey'e13 olunyiriri olwasatu twalusomyeko dda, naye kiki kye twalabye mu Matayo ono essuula ey'e13 olunyiriri luno olwasatu? Twalabye nga lutugamba bwe luti. Olunyi olwasatu lugamba nti muleke bikule byombi bituuse amakungula. Mu biro eby'amakungula ndigamba abakunguzi nti musooke mukuŋŋaanye eŋŋaano ey'omu nsiko mugisibe emiganda eyokebwe, naye eŋŋaano yennyini mugikuŋŋaanyize mu ggwanika lyange.
N'olwekyo kiki kye tulaba wano omwagalwa? Tulaba nti amakungula gateekeddwa okutandika ng'eŋŋano n'ebisusunku byawulibwa. Eŋŋano n'ebisusunku bigenda kwawulibwa, ebisusunku bigenda kwokebwa, eŋŋano eteekebwe mu ggwanika. Ekintu ekigenda okusookera ddala kyagenda okusooka okukola mu kiseera eky'amakungula kwe kwawula bino ebibiri. Bwe kityo amakungula gagenda kutandika nga eŋŋano n'ebisusunku byawulibwa mu kkanisa oba mu nnimiro gye twalabye nti y'ekkanisa mu nsi. N'olwekyo Mukama agenda kutandika amakungula ng'ayawula eŋŋano n'ebisusunku, ng'ayawula ebisusunku okubiggya mu ŋŋano, amakungula awo nno we gagenda okubeera nga gatandikira. So si abaagalwa, tuleme kulowooza nti amakungula gagenda kutandika Kristo ng'azze ku bire ng'akomawo omulundi ogwokubiri nga bangi bwe bakiyigiriza era bwe bakitegeera. Ekyamazima kiri nti Mukama yayongera okumulisa amazima mu mazima gano ag'omusango gw'abalamu oba mu bubaka buno obwa Eriya obuteekateeka ekkanisa ya Katonda olw'okwawulibwa kuno. Kubanga Mukama atuyigiriza mu Amosi essuula ey'okusatu olunyi olw'omusanvu nti taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Mukama agenda kwawula ebisusunku n'eŋŋano mu kkanisa ye, naye ekyo tasobola kukikola nga tabikkudde. Y'ensonga lwaki omwagalwa tuli mu kuyiga obubaka buno mu kiseera kino Mukama asiimye tubeere nga tubuyiga. Ate ng'obujulizi tubulabako ffembi. Ekyawandiikibwa nga bwe kinnyonnyodde nti agenda kwawula ebisusunku byokebwe omuliro, eŋŋano eteekebwe mu ggwanika lye. Awo nno amakungula we gagenda okutandikira, so si ku kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri ng'abangi bwe bakiyigiriza. Ani agenda okukola okwawula? Bwe tuba twagala okwawula twakisomyeko dda abaagalwa. Twasomye mu Matayo essuula eno ey'ekkumi n'essatu ne tusoma nti abakunguzi be bamalayika. Ne mu Testament Ministers bw'osoma peegi eya 47 woogera ekintu kye kimu. Ne mu Ezeekeri essuula y'omwenda tugenda kusoma tujja kulaba ekintu kye kimu. Ne bw'osoma Testimony ey'okusatu peegi 266 ne 267 ojja kusangawo ekintu kye kimu. Mu Matayo essuula eno, mu Matayo essuula ey'ekkumi n'essatu olunywa olwasatu mu omwenda katuddemu tulusome tuwulire kye lutugamba. Olwasatu mu omwenda Mukama agamba nti omulabe eyagisiga ye Setaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, n'abakunguzi be bamalayika. N'olwekyo abakunguzi okuviira ddala mu Bayibuli etunnyonnyodde nti abakunguzi abagenda okukola omulimu ogwo be bamalayika. N'olwekyo kawaleme okubaawo omuntu eyeekebakeba omulimu ogutaamuweebwa, kujja kuba kwetulinkirira okugezaako okwagala okwawula mu kkanisa ya Katonda nti oyawulemu ebisusunku n'eŋŋano, oyawulemu gwe boolaba nti babi obateeke ebbali. Twasomye dda emabega nga Mukama agamba nti kisingako okubalekamu okusinga okugamba mbw'oyawula ebisusunku okuggyako ng'okikoze mu ngeri Mukama ye gye yateekateeka. Ekiseera eky'amakungula tusoma mu Testament Ministers peegi eya 47 paragulaafu ey'okubiri agamba nti ekiseera eky'amakungula kye kijja okusalawo mu bujjuvu ekika kye kijja okusalawo mu bujjuvu ebika ebyo ebibiri ebiragibwa wansi w'ekifaananyi eky'ebisusunku n'eŋŋano. Atugamba nti omulimu ogw'okwawula, wano atunnyonnyola agamba nti omulimu ogw'okwawula gwaweebwa bamalayika ba Katonda era tegwateekebwa mu mikono gya muntu yenna. Abaagala, tewali muntu yenna alina buyinza kutandika kwepanka nti ayawula wakati w'eŋŋano n'ebisusunku. Omulimu ogwo atugambye nti gwateekebwa mu mikono gya bamalayika ba Katonda era teguli mu mikono gya muntu yenna, nga ne Bayibuli bw'etugambye mu lunyiriri olwasatu mu omwenda Matayo 13 nti abakunguzi be bamalayika. Tujja kwongera tusome mu Ezeekeri wagenda kwongera otulaga nti kikakafu abakunguzi mazima ddala be bamalayika, so si muntu yenna ayinza okwagala okwepanka nti ayawule, wabula abakunguzi be bamalayika. Tujja kusoma mu Ezeekeri tuwulire engeri Mukama gy'akikkaatirizaamu awo. Mu Ezeekeri essuula y'omwenda olunya olusooka okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti sembeza abo abakulira ekibuga
buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Kale laba abasajja 6 ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiika obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe, n'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato, ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnye okuva ku kerubi kwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Awo Mukama n'amugamba nti, genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. N'abalala n'abagamba, nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mufumite, eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Muttire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi, naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero, era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. N'abagamba nti, ennyumba mugyonoone, mujjuze empya battibwa, mufulume. Awo ne bafuluma ne bafumitira mu kibuga. Awo olwatuuka bwe baali nga bafumita, nange nga nsigaddewo, ne nvuunama amaaso gange ne nkaaba ne njogera nti, woowe Mukama Katonda, onoozikiriza Isirayiri yenna afisseewo ng'ofukira ddala ekiruyi kyo ku Yerusaalemi? Awo n'aŋŋamba nti, obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri ne Yuda bungi nnyo nnyini, n'ensi ejjudde omusaayi, n'ekibuga kijjudde okulya ensonga, kubanga boogera nti, Mukama yaleka ensi, so Mukama talaba, era nange eriiso lyange teririsonyiwa, so sirisaasira, naye ndireeta ekkubo lyabwe ku mutwe gwabwe. Kale laba, omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe ekya bwino mu kiwato n'azza ebigambo ng'ayogera nti, nkoze nga bw'ondagidde. Bwe tusomye Ezeekyeri essula ey'omwenda olunyiriri olusooka ne tumalayo ku lw'ekkumin'olumu, tulabye ebisonga eziwerako. Tulabye bamalayika, yadde wano nga bayitibwa abasajja naye bano bamalayika. Mu kwolesebwa kuno tulabye bamalayika nga bajja nga bali 6, naye omu mu bo yayinawo ekyenjawulo, yayina akakompe aka bwino, era oyo yali ayambadde bafuta. Ne tulaba nti yagenda ng'ateekako akabonero ku abo abassa ebikkowe era abakaabirira eby'omuzizo mu kkanisa, era bw'amala okukikola abalala ne bagambibwa nti bamuveeko emabega nga bafumita, era ne bakikola muganda we ne mwannyinaze, ekigenda okutuwonya mu musango guno gwe tuyigako wakati w'okwawula ebisusunku n'eŋŋaano. Ekigenda okutuwonya ke kabonero ka Katonda, kubeera nga tuteekeddwako akabonero omusajja ono oba malayika ono ayogerwako wano ng'ayambadde bafuta, era tumaze okulaba emabegako ti mu butuufu abakunguzi bagenda kubeera bamalayika. Malayika n'olwekyo y'ateekako akabonero, ate bamalayika be bakalaba, era be bavaako emabega nga baggyawo oyo yenna gwe banaasanga nga takalina. Muganda we ne mwannyinaze tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tusiŋŋaanibwa mu abo abalina akabonero. Twagala ogeraageranya ebyawandiikibwa bino ku bikwata ku kujja kwa Mukama waffe. Abangi tumanyi nti okujja kwe kwa mulundi gumu gwokka kw'agenda okujja ku bire eby'eggulu atwale abeesigwa be ng'abanonye ku nsi eno. Ekyo kye kimanyiddwa era emirundi mingi kyogerebwa nti ne ku nsi si wa kutuuka, wabula tuli ba kumusisinkana mu bbanga olwo tweggyewo. Naye twagala twetegereze ebyawandiikibwa bino obanga ddala byogera ku kintu kimu. Mu Matayo essula 13 katusome olunyiriri olwana 13 tugenda kusoma olunyiriri olwana. Matayo 13 olwana lugamba olunyiriri olwana lugamba, kale ng'eŋŋaano ey'omu nsiko obwekuŋŋaanyizibwa n'eyokebwa mu muliro, bwe kityo bwe kiriba ku nkomerero y'ensi.
Olwanamu olumu lugamba nti omwana w'omuntu alituma, tuwulire abaagalwa, ti omwana w'omuntu alituma bamalayika be, nabo baliggyamu mu bwakabaka bwe ebintu byonna ebisittaza n'abo abakola obubi. Wano tulaba nti agenda kutuma, Mukama waffe ayogerwako wano nti waakutuma bamalayika be babeere nga baggyamu ebintu byonna abiyise ebisittaza n'abo abakola obubi. Ekyo atunnyonnyodde nti Mukama waffe agenda kutuma bamalayika be baggyemu ebisittaza n'ebikola obubi. Abaagala tumanyi nti Mukama waffe Kristo bw'anajja agenda kuggyamu abo abalungi batwalibwe, baggyibwe mu nsi eno batwalibwe ekyo kye tumanyi mu ggulu gye tugenda okubeera nga tumala emyaka 1000. Naye wano agambye bw'anaatuma bamalayika be bagenda kuggyamu bisittaza n'abo abakola obubi. Kino kyakubaawo ddi? Ddi lwe tumanyi nti Mukama agenda kutuma bamalayika baggyemu abantu ababi abakola ebyesittaza n'abo abakola obubi. Muganda yange mwannyinaze awuliriza ekyokuyiga kino, ebigambo ebyotero biyigako, wali obiwuliddeko nti waliwo Mukama lw'agenda okuweereza bamalayika? Kintu kyennyini nga bwe tukisomye mu Ezeekeri essuula ey'omwenda, kubanga bamalayika bagenda kujja nga baggyawo abo abakola ebisittaza, abakola obubi, nga babakola ki? Nga babasanjaga, nga bwe tusomye. Ekyo kyakuyiga era ekimu ku byokuyiga ebiri ku mukutu guno, bw'obanga tobiyigangako kikugwanira okukinoonya nakyo kiyige mu bujjuvu. Ekyo nno tukirabye nga bamalayika bwe banajja tebagenda kulondamu balungi, wabula bagenda kuggyamu ababi, nga bwe tusomye mu Ezeekeri nti bamalayika baagambibwa tebassemberera muntu yenna aliko akabonero, naye oyo ataliiko kabonero basanjagire ddala awatali yadde okusaasira. N'olwekyo ab'okuggyibwamu mu kujja okwo be babakola ebisittaza oba abakola obubi. Kaakati njagala ate tweyongereyo tusome Matayo n'essuula eya 24, tugenda kusoma olunyiriri olwasatu n'olwasatu-mu-olumu. Olwasatu lutugamba Matayo 24, Matayo 24 olwasatu lugamba bwe luti: Olunyiriri olwasatu Mukama agamba awo lwe kalirabika akabonero ak'Omwana w'Omuntu mu ggulu, n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba ebiwoobe, biriraba Omwana w'Omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene. Olwasatu-mu-olumu lugamba era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere, nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. Muganda ye ne mwannyinaze tuwulidde ebigambo bino, wano atulaze nti ate atuma bw'anaaba ng'azze waakutuma bamalayika n'ekkondeere eddene, era bagende bakuŋŋaanye abalonde be okuva mu nsonda ennya ez'ensi, ez'eggulu, okuva ku nsonda emu okutuuka ku nsonda endala. Wano bamalayika boogerwako nti Omwana w'Omuntu bw'anajja agenda kubatuma bakuŋŋaanye abalonde. Kino ate nakyo kyawukanye ku kiri kye tusoose okubeera nga tusoma. Wali atuma bamalayika baggyemu ebisittaza n'abo abakola obubi, naye ate wano tulabye nti mu kujja kwe kuli kwe tumanyi okwokubiri wakutuma bamalayika bakuŋŋaanye okuva mu nsonda ez'eggulu, okuva ku nsonda emu okutuuka ku ndala. Omwagalwa, bino bintu bibiri eby'enjawulo. Waliwo okujja okw'enjawulo Mukama kw'agenda okutumiramu bamalayika baawule eŋŋaano n'ebisusunku, olwo nno nga tannaba kujja kuno okusembayo. Ffenna kwe tulindiridde okw'okujja akuŋŋaanye abalonde be okuva mu nsonda zonna gye bali nga bamalayika be bakuŋŋaanya. N'olwekyo omwagalwa, wano tulabawo okutumibwa kwa bamalayika n'okujja kwa Mukama waffe kwa mirundi ebiri. Mu Matayo essuula ya 13 olunyiriri olwana tuuka ku lw'ana-mu-olumu twalabye nti ebisittaza oba ababi be bagenda okukuŋŋaanyizibwa nga baggyibwa mu kkanisa ye. Ogwo gwe musango gwe tuli mu kuyigako mu kyokuyiga kino, abagenda okukuŋŋaanyizibwa, okwawulibwa okuva mu kkanisa ye. Kyokka mu Matayo essuula eno eya 24
mu Matayo essuula eya 24 olwasatu otuuka ku lwasatu mu olumu agenda kukuŋŋaanya abalonde oba abatukuvu, agenda kuŋŋaanya abalonde be oba abatukuvu okuva mu nsonda zonna gye banaabeera nga bali mu nsonda emu ey'eggulu okutuuka ku ndala. Awo nno agenda kubeera Mukama waffe ng'azze okubeera ng'atutwala mu ggulu. Ekyokusatu, amakungula ga Matayo essuula y'e13 baagalwa tukikkaanye kino si kwe kudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri nga bangi bwe basobola okulowooza nti eŋŋano n'ebisusunku bigenda kwawula Omukama waffe ng'akomyewo. Ekyo si bwe kiri. Wabula kino kyakubeerawo mu kkanisa ng'ekiseera ekyekisa tekinnaba kuggalwawo era n'okudda kwa Kristo omulundi ogwokubiri nga tekunnaba kubaawo. Mukama agenda kujja atume bamalayika be bajje baawulemu ebisusunku biggyibwe mu ŋŋano. Bw'anajja agenda kusangawo ŋŋano, olwo nno ku olwo atume bamalayika be okujja kwe kuli okusembayo, atume bamalayika bakuŋŋaanye abalonde be okuva mu nsonda ez'eggulu, okuva ku nsonda emu okutuuka ku nsonda endala. Twagala okumaliriza abaagalwa ekyokuyiga kyaffe kino ekitundu kino kye tulabye. Ekitundu kino kye tulabye twagala okunnyonnyolako ekitonotono ku kyati eno oba ku kipande kino kye twalabye nti ebipande bikulu nnyo mu kuyigiriza. Abaagalwa munda wano tulabawo emyezi, tulabawo ennamba ez'enjawulo okuva ku emu bbiri n'obala paka 12. Ate bwe tumala ne tulabamu n'emyezi gye tumanyi mu kalenda eya Guligooli gye tumanyi, gye tubaliramu nti January, February, March, April, May, June paka ku December. Wano nno kyatuyigiriza, wano atuyigiriza ti ffe we tugambira nti April oba omwezi ogwokuna mu kalenda entukuvu eya Mukama gubeera mwezi gusooka, ate we tugambira nti May ti oba mwezi gwa kutaano mu kalenda eya Mukama guba mwezi gwa kubiri, n'olwekyo ebiro byawaanyisibwa. We tugambira nti kati tuli mu January omwezi ogusooka mu kalenda entukuvu eya Mukama guba mwezi gwa 10. N'olwekyo abaagalwa ekyo kye kituyigirizibwa munda awo. Kaakano katwetegereze ekipande kino tukiyiga nga tuva wano. Kristo we yabatizibwa. Kristo yabatizibwa ng'ennaku z'omwezi 16 mu mwezi ogw'omusanvu. Mu mwezi ogw'omusanvu tugambye nti wano mu kalenda gye tubaliramu guba mwezi gwa 10 naye ya Mukama guba gwa 7. Yesu yabatizibwa 16 ogw'omusanvu. Bw'amala okubatizibwa ekyaddako yagenda mu kukemebwa ennaku 40 nga bwe tulagibwa wano. Bw'obala okuva 16 ogw'omusanvu n'obala ennaku 40 ojja kukoma ku 26 ogw'omunaana kuweza ggweerako. Era Kristo bw'amala okubatizibwa yatandika okukola omulimu, yayingira mu kiseera ekiyitibwa ekiseera eky'okusiga, kye tulaba wano nti ekiseera eky'okusiga ensigo. Kristo yasiga era ye twalabye nti omwana w'omuntu yasiga ensigo ennungi. Omulabe ye yasiga ebisusunku. N'olwekyo Kristo yasiga ensigo era tumanyi nti yakolera omwaka mulamba, n'akola omwaka ogwokubiri, n'akola n'omwaka ogwokusatu era n'ekitundu. Bwe gyaggwaako n'akomererwa wano ku musaalaba, yakomererwa ng'ennaku z'omwezi 16 ogw'olubereberye mu kalenda ya Mukama. 16 ogw'olubereberye Kristo lwe yakomererwa wano we tulaba omusaalaba. Kristo bw'amala okukomererwa yazuukira ng'ennaku z'omwezi 18, 16 ku 18, 18 n'azuukira olunaku olusooka mu nnaku omusanvu lwe yazuukira. Wano tulabawo akasonga, wano ne tulaba nnamba 4. Ate nnamba 4 ne tulabako akakoloboze akakkirira wansi wano. Buno bukoloboze buba bugezaako okutunnyonnyola omwoyo oba nnabbi, omwoyo nga bwe yamuluŋŋamya okutuyigiriza ekipande kino. Tubugoberera ne tusoma ebigambo ebiba biriyo. Ennaku 8 katugoberere akalayini ako tulabe kiki ekiriyo. Mulimu ebigambo ebigamba nti yakwata olugendo lwe n'alekera buli muntu omulimu gwe, nga bwe tusoma mu Makka essuula 13 olunyiriri olwa 34. N'olwekyo ennaku zino ana zagamba nti yakwata olugendo lwe n'alekera buli muntu omulimu gwe.
Ennaku zino ana tumanyi nti bw'amala ozzuukira nga 18 yabeerawo ennaku ana tulabawo akasonga akalala n'olwekyo wano bwe yalekera omulimu gwabwe be bayigirizwa ye ng'agenze mu ggulu lwe lugendo lwe yakwata ne tulaba ennyukuta eya pa eno ng'ekiikiridde pentekoote ne tulaba ennamba ey'ekkumi nga z'ennaku 10 ze baalindirira mu kisenge ekya waggulu ne tulaba wakati wano mu muge guno ekikuubo kino ekinene kiwandiikiddwamu ebigambo nti ekiseera eky'eŋŋaano n'ebisusunku. Kino kiseera eky'eŋŋaano n'ebisusunku okuva Kristo bwe yakomererwa okutuukira ddala ku kutuukirira ku Ezeekyeri essula ey'omwenda kiyitibwa ekiseera eky'eŋŋaano n'ebisusunku. N'olwekyo omulabe yasiga ebisusunku oluvannyuma lwa Kristo okusiga ensigo. Abakuumi bwe beebaka, omulabe n'ajja n'asiga. Leero ne tuba nga tuli mu kiseera eky'eŋŋaano n'ebisusunku. Ate wano tulabawo nti emyezi 5 egy'akabonero okutuuka ku lunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama. Malaki essuula 4:5 ne kubikkulirwa 9:5. Bwe tusoma mu kubikkulwa essuula ey'omwenda 9:5 tulabayo obunnabbi obw'enzige ez'okuluma okumala emyezi 5. Emyezi egyo 5 kabonero era gibalibwa okuva ku kukomererwa kwa Kristo okutuukirira ku Ezeekyeri essuula ey'omwenda. Wano gwe mwezi ogwokutaano Ezeekyeri bw'aliba ng'atuukirira mu bujjuvu. Emyezi egyo 5 tulaba gyawandiikibwa wano. Guno gwe mwezi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano gujja kubaawo Ezeekyeri 9 ng'atuukirira mu bujjuvu. Wano nno tulabawo omwaka 1929. Omwaka guno mukulu nnyo kubanga obubaka bwe tuyiga mwe bwajjira. Mukama we yaweerereza obubaka obuteekateeka ekkanisa ye ku lw'omusango gw'abalamu, ku lw'omusango gw'okwawula ebisusunku okubiggya mu ŋŋaano. Wano wansi tulabawo wakati wano obugambo obugamba nti ebibala ebibereberye, ate ne tulabako obusonga bwe nabagambye nti tubugoberera ne tugenda ne butulaga amakulu. Wano tulaba nga bugamba nti olunaku olw'okwekebejjebwa oba olw'okubala omuwendo, olunaku olw'okubala omuwendo oba olw'okukeberebwa, Matayo 25:19. Ate waggulu tulabayo era akasaze akalala ke tulina okugoberera akayita emabega w'ekipande kino ne kaggukira wano. Ebigambo ebiriwo wano bigamba nti yawula ababi okubaggya mu balungi. Yawula ababi okubaggya mu balungi, Matayo 13:49. Kiba kitegeeza olunaku olw'okubala omuwendo luno oba olw'okwekebejjebwa lunaku lwa kwawula ababi okubaggya mu balungi. Wabula kino kigenda kubeerawo abaagalwa, kino kigenda kubeerawo kubanga kyogerwa wakati wa 1929. Tulaba nti wakati wa 1929 tulaba wano waliwo omwaka gwa 1929 nga bwe mba nnyonnyodde. Omwaka guno ogwa 1929 ate ne tulaba nti wano waliwo ekigambo ebibala ebibereberye ne tugoberera akasaze aka wansi ne katugamba nti olunaku olw'okwekebejjebwa, ne tugoberera aka waggulu kalutunnyonnyole ne kagamba nti yawula ababi okubaggya mu balungi. Kino kitegeeza nti olunaku luno lwa kukebera abaddu ba Mukama oba abantu ba Mukama be yaweereza obubaka mu 1929. Mwana wattu kino kigenda kubeerawo nga tetunnatuuka ku kutuukirira mu bujjuvu okw'Ezeekyeri essula ey'omwenda. Ekyo nno kyakuyiga ekirala mu bujjuvu tujja kiyiga mu by'okuyiga ebirala, tuyige kukeberebwa okw'abaddu abaafuna obubaka bwa 1929. Tujja kukiyigako ekyo. Naye bwe tweyongerayo ku kyati tulaba wano nga tulaba amakungula oluvannyuma lw'Ezeekyeri 9 ng'atuukiridde mu bujjuvu. Waliwo amakungula agagenda okubeerawo mu mwezi guno ogubulayo era ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu mu kalenda eya Mukama amakungula lwe gajja okukoma. Era wano tulaba ebigambo nti enkomerero ey'amakungula oba enkomerero y'omusango, enkomerero y'amakungula omusango. Era ekinaddako ku nkomerero y'omwaka kwe kuli embaga ey'ensiisira.
Eno y'embaga ey'ensiisira eyogerwako mu Kyabalevu essuula eya 23 Olunyolwa 3 mu 9 okutuuka ku Lwa 42. Ekyo kye kigenda okufundikira ng'abaana ba Isirayiri era bwe baali bakikola nti ku nkomerero y'omwaka oluvannyuma lw'omwaka ogw'okulima ku nkomerero waabangawo okukuza embaga ey'ensiisira. Embaga eyo ne mu makungula ag'omwoyo egenda kubeera ng'ekuzibwa oluvannyuma lw'ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'omusanvu mu kalenda eno eya Mukama wajja kubaawo okulya embaga eyo nga kiraga ti amakungula gakomye. Noolwekyo mwagalwa, ebyo ebitonotono bye tulabyeko ku kyaati eno tujja kweyongera tugiyigeko olw'ekipande kino mu bujjuvu bwayo naye nzikiriza nti olina ky'otegeddemu. Mukama tumwebaza nga tufundikira ekyokuyiga kyaffe kino nga tukifundikire. Mu kukifundikira ekiseera omwagalwa kikakafu kijja abeesigwa n'abatali beesigwa mu kkanisa bwe bagenda okubeera nga boolekera oba nga twolekera okwawulibwamu. Olwo nno Mukama asobole okubeera ng'akuŋŋaanya ebirimba bye abiteeke mu ggwanika bw'eba egenda okubeera ekkanisa erongooseddwa. Tusobola okubaayo oba obutabaayo, naye okwo kulonda kwaffe muganda wange naawe mwannyinaze. Mukama atuwadde okulabula okw'omuddiringanwa omwagalwa kiki kye tuteekeddwa okukola olwaleero, tusobole okubeera nga tulekebwawo era tubalibwe nga naffe tuli kitundu ku ŋŋano ey'okuteekebwa mu ggwanika lye, nga n'eggwanika eryo bugenda kuba Bwakabaka. Noolwekyo twebaza Mukama atuwadde omukisa ogw'okutegeera omwagalwa ebigambo bino ffe baani okubeera nga tusobola okubeera nga tubitegeera. Nsaba Mukama atuyambe tusobole okutegeera okuyitibwa kwaffe tuleme okubuzaabuzibwa omulabe. Katweweeyo eri Mukama tukkirize amazima ge g'atuwadde agatuteekateeka mu kiseera kino olw'omusango ogujja mu kkanisa ogumanyiddwa abatono ennyo eky'ennaku, naye muganda we naye mwannyinaze ategedde ebigambo bino tuvunaanyizibwa okubisaasaanya. Teweerabira kusubscribinga ku channel eno, okugigabanako n'abalala, okwagala ebyo ebiweebwa ba like ate era n'okunyiga ku kade osobole okuweebwa buli kyakuyiga ekiba kizze. Oyinza n'okutufuna okwongera okufuna obujjuvu obw'ebyokuyiga bino ng'okebera ku WhatsApp ku nnamba 0772 49 34 75, 0772 49 34 75. Nsaba Mukama atuweeremu omukisa atufundikire n'okusaba. Kitaffe omwagalwa, ogulumizibwe, otenderezebwe, obw'ekitiibwa, tukwebaza Katonda waffe olw'obukuumi bw'otaddeko okutuuka mu kiseera kino. Erinnya lyo Mukama lyebazibwe. Twebaza olw'ebigambo bino by'otuyigirizza. Wayogera mazima bwe wagamba nti tulina ebyokuyiga bingi n'ebyokuyigulula bingi. Tuyambe okuyigulula ate tuyambe okuyiga. Katonda waffe ow'omukisa bw'obafuddeyo okugoberera ebigambo ebiri ku kyane eno tukwegayiridde, era omukutu guno oyongere oguwa omukisa okusaasaanya amazima go mu Uganda. Katonda waffe tukwegayiridde eri abawulira olulimi luno, tukwegayiridde okuyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mwagalwa, Mukama addemu okutusisinkanyaako nate, erinnya lye kkulu lyebazibwe. Amiina.